bagambe banaye kakanye ku bintu ku mafuta ekakanye ku musolo gwa mafuta zalinga mu bbeeyi ya layisi mitwalo 15 ng'osobola okufuna box naye kati box ya mitwalo 7 egenda mu kakadde kale ebintu birinnye nnyo kawo kino ekikopo twakitundanga 5,000 naye kati ekikopo kino kya kasanvu 8 so ebintu birinnye nnyo kino ekikopo twakitundanga 2,000 naye kati kya 3,35 ebintu birinnye nnyo bannange gavumenti okwongera omusolo ku mafuta kitunyigiriza kubanga bino byonna byolaba bitambulira ku mafuta naye zino tuzirima wano zirimibweyo mu byalo ne babireetera ku mafuta so tebayinza kwongeza mafuta obukosi bineno nebitalinya nabyo birina okulinnya kuba we twali tubigula si bwe tubigula kati bya bbeeyi okufaako obufi ate ekirinya tekiddayo so tunyigirizibwa nnyo gange nze akyata Justin akolera aneeno mu Kamevale market interview nawe ekola byeyagala naffe tukola byetwa awedde tebakoze obumonde budget yo yatusiza ddala bubi tuli bubi abantu batula butuuze eri waabwe ne basalawo nga basalirawo amakaaga gwe neboga nti kowabule gwe gwe balabanga omubi kati gwe genda obabuuze nti ebyobulimi byebiriko ekonomi y'eggwanga babitaddemu sente omuntu n'olima ebintu n'obirima naye nga tebirina katale ntunuulira omulimi sente zakozesa zateeka mu sente nolowooza ajjamu mmeka meloni nga zino ozituusa nga teziriiko katale naye nga bateekamu sente zituvundirako wano kati saasirwa omulimi yateekamu sente genda eri omugule layisi n'okulya obuli mukugaana ate batwaddeko budget ate batwongedde kutunyigiriza tuli bubi kyamazima tuli bubi tandise okunkombera omuntu wakugambira nti emyaka 8 yajja kuba avudde nga gwe okulembera eggwanga oyo aba akyaliwo pulaani
kati ffe bajeti eba basoma oba tebasomye babawongeddeko mitwalo 3 babalina maana tebakitaddeko ssente kati ffe tuli abo beezi okera bukeezi nojja notulaano kugenda kati zino mmere sinatuddako yadooki sinafuna namizaako abantu tebalina ssente ate obongeddeko omusolo kati sente ziba zinaavaawo bannansi tuli bubi nnyo abantu bali bubi nnyo abantu basula njala kati tutandike kati ensonga ya bajeti gyoyogeddeko kati ffe bajeti tekyalina nnyo kyetuyamba oba basomye oba tebasomye kuba kati ketwakizuula nti omuntu oli ayima mu state house nga bwayagala n'akola bajeti ye nga bwayagala kati oba akoze oba atakoze oba ataddeko mitwalo 10 oba 2 oba 3 ebyo nyo olimaliriza ebyembula twabivaako dda n'abaguzi baabula twadda ku masimu gavumenti eba erina okukola tusalire ku ddata naye nga tweyagalya ku ssimu naye twagaliza kukola tusasula cash naye totuuka wano amatubawola ogenda kumaliriza okuwola amagoba ge wandiddeko kyamazima nga tekukola ki nga tekulya ate nabo nobasaasira nga tebalina bandituyamye ate tulina mu biseera byakuzza abaana ku masomero amasomero genyini gayongeza ebintu ate nabo nobasaasira nti balina oliisa abaana ki emmere baba balina obbawa ebyetaagisa batukenderezeeko ku misolo kyebitambuzibulamu naye senga sikwongeza bino ebyayise emabegaawo ku ssaawa zino senga nga omusolo nga tebali nga tebanayongeza nti omusolo biki senga tusaagiratuuse ku mitwalo 6 sereko eri ku mitwalo 6 senga tebyali bya musolo gyongeza naye kati kuongeza musolo naye ku ssaawa zino kubaokumumiro naye luli yali ekkira ku sipiidi ya wansi omusolo yakozesa bubi nnyo lwa nsonga kati ffe tusobola ebintu ekivekenya kumonerawo naye emmotoka ziyinza okubeera awo motoka ziyinza okubeera awo nga bakiriyalinga mmotoka emu ku emu ng'ate ogenda otuuka awo olesize zeyagambye ate size olina okukola ki okusasula ate n'otuuse eno mu bantu banno ekyamazima nga tebalina ki sente mukyo ki nti leero bagamba price ndala nekya nebagamba price ndala olw'ebintu okukola ki okwongezebwa n'obusolo
naye nze mbadde nsaba era nga nteesa bantukendeerezaako ku nsolo naffe netusobola okukola ki okutambuzeemu kuba kati omuntu oba omuwadde akasawo kano ku 10,000 leero enkya n'omugala 11,000 oba 12 ekyamazima agenda kuyita mu ki muyaaye nga nti naawe gwe mwenyininyininyini osinzira ku beeyi gy'oba oguze kiriyalensi buli kimu okutuuka waneyo okirabe ekyo linnya Kivumbi Alex nga ndi musuubuzi mu Kamevale Market oba abangi tebamanyi nga akatale k'omukiko n'emikono. Ku ludda olw'obukulembeze ndi vice chairman w'akatale kano. Mukama wange neeyanziza nnyo omukisa gw'ompadde okwogera ku nsonga eri mu ggwanga oba oli awo etubobby omutwe nga yeye bajeti ya ggwanga lyaffe Uganda. Ekyamazima nga nze omukulembeze wa Kamevale Market siri musanyufu na bigenda byayisiddwa oba ebigenda okuyisibwa ku nsonga ya bajeti nti oba oli awo abantu betwatuma okutukiikirira bo tebatufuddeeko nga ffe abantu ba wansi bakkusa mbuto zaabwe kasita omusala guyingira mu nsawo zaabwe ne basanyusa abako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano olwo nno nga buli kimu kiwedde ffe abantu ba wansi oba ffe ababasindika eyo ne batwerabira naddala wotuna palamenti ya Uganda eyisa ebintu ebyo abaka abasinga obungi ba movement kitegeeza engeri gye bali abangi mukama waabwe kyayisa oba kyabaleetera bawanika buwanisi mikono ng'ekyo kikola ki kiyita naye nga tebatunuulidde ffe abantu ba wansi tugenda kukosebwa tutya. Omusolo gwayongezeddwa naddala ku mafuta ne mobile monies mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogugenda okutuuka. Naye wootunuulira bizinesi zaffe ez'obusuubuzi naddala eno mu katale zitambulira nnyo ku mafuta oba ne mobile monies. Lwaki? Ebintu byaffe bye tuyingiza muno tebiva mu mukono mwokka naye biva mu mawanga ag'enjawulo kugeza Kenya, Tanzania, China ne bijja biyingira eggwanga lyaffe oba n'akatale kaffe ak'emikono. Nti mu mbeera eyo tukozesa ntambula ey'amafuta ebintu ebyo tutuukako. Kitegeeza buli bw'oyongeza amafuta n'abatutuusiza ebintu byano ku ground bagenda kwongeza olw'ensonga bwe banaabala nga tebavaayo balina okugatta expenditure n'enfuna yaabwe. Ogenda kwekanga nga ebintu byonna bye tusuubula mu katale ebyennyanja, amatooke, ennyaanya biri waggulu ate ekigenda okukosa ne bakasitoma bagenda okutugulako oba oli awo kijja okuleeta n'ebintu byaffe okuba nga tebikyali bya ttunzi kubanga abagenda obbigula tebakyalina nsimbi biri ku miwendo gya waggulu. Wootunuulira ebintu byaffe mu katale tukozesa mobile monies okusindika naye wootunuulira charges mukama wange zeeyongera ku buli kimu okugjayo n'okusindika ekikosa ebyensuubula mu katale kaffe. N'olwekyo nga nze omukulembeze mu katale siri musanyufu naddala ababaka gye bakuttemu ensonga ya bajeti tebatunuulidde ffe omuntu wa wansi nga teffe abaabatuma okutukiikirira si be bakama baffe ffe bakama baabwe balina okukomawo ku ground twebuuzaako biki bye balina okuteeka mu bajeti eyo biki bye tulina okutoola mu bajeti biki bye tulina okwongeza mu bajeti okusinga kati ogenda n'otunuulira abaka abamu balina security ya mmotoka nga 10 oba 20 so obanga osazeeko oba osalako ku sente y'omusolo ate sente esigadde ne zizimba amalwaliro ne zizimba enguudo ne zitambuza amasannyalaze mu bitundu ebisigadde. N'olwekyo bajeti yo etunyigiriza naddala mu byayongezeddwa mu bajeti eyo mukama wange. Mbeera gye tuyitamu mbi ddala kubanga ng'obumanyi nti gavumenti yayingira mu mulimu guno yayiwa amagye ku nnyanja amagye gakuba abantu. Oba otunuulidde obutimba obukwata ebyennyanja bino gavumenti yebukola no gavumenti yeteekawo zi borders ezo obutimba buno kwe buyita obumu yebukola naye weekanga nti obutimba bugiyitako abavubi ne babugula ate netulugunya abavubi ebakubi abamu ebasse abamu bagudde mu mayanja bafiiridde obulamu bwabwe. Ekyo kyongera okukosa famire z'abavubi abo n'abantu bonna okutwaliza awamu kubanga buli ebyennyanja bibeera nga bitono mu butale emiwendo gyeyongera awo nno omuntu wa wansi n'aba nga tasobola kigula abo bokka bokka ab'olubatu be basobola
ate ekikosa ebyenfuna by'eggwanga naye nga tetuli basanyufu n'engeri gavumenti gyekutemu ensonga y'abavubi n'ensonga z'ebyennyanja okutwaliza awamu kubanga abasinga obungi tunyigirizibwa. Amanya Serengeti Geoffrey ssentebe wa Kamevale Market. Ensonga ya bajeti ekwatagana n'amazzi, amafuta, omusolo ogwo mobile money kyamazima kinyigiriza ffe ng'abantu bawansi. Abantu bawansi kati bweyongeza akatubako ebitaano akadde ku bitaano omuntu anywa amazzi n'obulwadde bwadde bukendedde kati kitegeeza bena kudde ku mazzi ag'ekikumi ag'omubuveera ate amazzi g'omubuveera ebiseera ebisinga tugenkengera nti twali twagoba naffe ng'ano mu katale nga twagaggoba obutagafumba kitegeeza nga minowota atuyambako bawa bitaano nga omuntu ayangwira okugula amazzi ag'ebitaano ayagadde kalwenzi n'agula ag'olukumi ne ku mikolo gadde gangwira abantu naye kati bwegwalinyisa singi oba lukumi gwena gwagula okukumi bitaano abantu baba basikumye wansi mu ndwadde kati gavumenti n'okutunula mu kintu ekyo nti omuntu waddayo wansi amazzi ag'ebitaano ag'ekikumi enaba nkakafu nti ganaafumbibwa era ndaba zindwadde tujja kufa okulinyisa omusolo ate nga tusiga ndwadde mu bantu amazzi okubeera nga g'ebitaano gavaawo oba ag'olukumi galinye kitegeeza omuntu omusukumi mu ndwadde wansi. Amafuta fe bali mu katale wano buli kintu kitambulira ekyobusuuzi kitambulira ku mafuta. Olwaleero ennyaanya bokisi y'ennyaanya egula ebisingisa 7,650 etasedde nnyo nkaago. Owa pikipiki agireese asooka okukaaba nga tanamanya na kapito we asooka amafuta kati bagenda ogigula 6,000 oba 7 n'akusera olw'amafuta akubalira okuva wano okutuuka gy'agijje amafuta mangi era odakosa 3,000 akosa 6,000 kati ogateeka ku kapito alaba naye naina waafunira kitegeeza gwe asembayo agula gw'onyigirizibwa. Kikira nibadde nsuubira nti amafuta tugenda mu ggwanga gasimwa mu ggwanga twala tutenyumirizaamu naffe amafuta gali wansi nga n'amasanyalaze tugalina ku ddaamu wano waffe tulina zidaamu nnyingi naye amafuta musanze galemedde waggulu kati n'amafuta tubanga tuga twataza okugasima ng'ate abagafunamu beebweru ffe tugafunamu kona okuba kunyigiriza kwa omuntu wa wansi era nakubidde omulanga pulezidenti atunule mu bintu ebyo ave ku baana bamuwa amagezi balajja kwekusa bwekusa sotefa ku bantu ba wansi naye pulezidenti ajjukire nti abantu ba wansi bano bantu be abatumulemu amafuta bagasale mobile money. Abantu abasinga baava mu banka basimbya layini sente zaabwe ayagala sente yaziteyo okuzitereka okuzijjayo alumya bulumwa layini kale nno tebaneyongezaako omufulo mu mbeera eyo kyandibadde bwetwabadde tusaba gavumenti nakukenderezaako obulwadde ekendezeemu kati bwereetawo omusolo ate okulinyisa obulinyisa zenda bakuba kukiriza muntu wa wansi omulango ogwayikwera gavumenti ekakkanya ebintu abantu basobola okulanga bafuna saaviisi kuba nesaawa zakati okuba ku kanso okutulira obuyezi kasasiro bakaba amafuta tebalina mafuta enguudo zonna zikolebwa tewali mafuta ebintu byonna bitawuni zonna zijuliza municipality zonna makubo mabi bakaba mafuta tawuni zonna nvundu zikunya bivundu kasasiro yandibadde ayolebwa mafuta kati ate ganasukka wano egali kasasiro anayolerebwa kitegeeza tebatubenza ate tulinga bagenda mu ntaana ezageyeera kati kiki mukyo gavumenti obwo obusobola bwetujjamu obutonotono ekkirize ekolere emirimu mu mbeera eyo ebiseebisobola okutambula. Era ngende ku baana baffe abasomye kati oluwumula lunaatera okuggwako abaana bagenda kuddayo mu masomero naye kyannaku okuba nti omwana ajja kuddayo ng'omuzadde tulina kyewetegekedde kyonna kyonna olabira ddala nga buli kimu kyonna kibanga ekikuguddeko olw'ensonga nti buli bintu by'ekanami olwaleero twabadde tukyali awo
ate buli kintu ne kitabuka. Bwe twagenza okuwuliriza ng'ate bajeti eyisiddwa naye nga ereese ebintu ate byatusiisiza, amafuta gongerwako bwongerwa, tegadda mabega. Buli kyonna ekivaayo tekidda mabega. Mineral water owaffe ono nga ne source of the Nile ali waffe, naye bambi naye bamwongeddeko omusolo ne tugamba tuli ku kiki. N'abantu ba bulijjo, omuntu wa bulijjo, busata unnaasi, abantu ba bulijjo bano nga bwe bali miskiini, ensi bwe tutwalaganya, twagenza okyesanga ng'ate ne mobile money gye tubadde tuddukira nti omwana munnange genda ontwalireyo wano kano, genda onsindikire maama kano, genda nazo ate emisolo giri. Tugamba nange tuli kuki? Bannankanyi ba member of parliament be twasindikayo bo enteekateeka zaabwe sinnalabayo yenna asimba nakakongo nti oba oli awo tulwanirire omuntu wa bulijjo, wabula abasinga beerwanako bwerwanyi nangeri gye bayitimuseemu, nangeri gye bekusizaamu nga bo ku lwabwe ne bakozesa embeera etali nnungi nyebanga batambuza kwegamba for God and my stomach. Ekyo nakyo kibi nnyo okwerowoozaako wekka. Mu mbeera eyo mbuuza abantu baffe olwaleero gabanga amazzi ge tukakasa nti ge mazzi ga bulijjo, wajaalna min almaai kulla kainin hayyi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba amazzi bwe bulamu, amazzi bwe bulamu, era amazzi olyaga nti bwe bulamu nga tusula bwayise eyo nkuba, naye tugambye amazzi golaba gano bulamu, tukyetaagira ddala amazzi buli omu ageetaaga, naddala ffe ate wegutuuka kufa abasiraamu ate kijja bagira oba gujja bagira ng'ompozi nga omunafu azadde kaliira, nga nakyo amazzi bagaleeze, emisolo ku mobile money bagiwanvuyiza, okwegamba tetumanyi kye tugenda kuzzaako. Naye mu mbeera eyo nze mbadde nsaba nti ebintu bigenda okuyita nga bamaze okubirivisinga ne babiraba nga bijja kuyamba, naye tubuuza nti omuntu wa bulijjo bakadde bange agenda kukola atya, era emirembe tugifunye ludda wa, era essanyu tunaalifuna wa bwe tuba nga tusobola kulifuna mu nankanyi yaffe etambula, kwegamba tuba tusuubira kufuna wa. Tetusobola kusenguka, Uganda ye yaffe, Uganda ye yaffe, tetuyinza kugivaamu. Buli yenna munnayuganda Uganda ye yiye, si ya muntu omu, si ya bantu babiri, wabula buli yenna, kaabe mu Dokolo, kaabe Muganda, kaabe mu Kidokido, kaabe Muteeso, kaabe mu Sebeyi, bonna ffe bannayuganda, era Uganda yaffe. Naye tunyize bintu tebiri kutambula bulungi. Tusaba abakulembeze, mukadde waffe omukulembeze w'eggwanga, jjajja taata, tuyambe ebintu naye abantu bafa. Tusaba ne bannaffe bwe twasindika eyo mujjukire nti twabasindikayo ebbanga nalyo liweddeyo mujja kudda gye tuli eno, mutwebuuzeeko ate munoonye okubazaayo nga temulina kye mutukoledde tugenda kubazaayo. So tusaba Allah atusaasire embeera naye ebikere munange bitembye enju ate si ekyo kyokka n'endiga zeewampye ennyumba. Insha Allah tusaba Mungu atusaase nobale kumpuliriza, naye embeera si nnungi, tetuyinza kutagyogerako. bonna kali bagitya Okay. Nze Kayongo Peter Mutumba nga ndi omu ku bakiikirira obutale bwa Mukono Municipality ku Mukono Development Forum. Ndi mukulembeze w'abantu naye ng'olunaku lwaleero twogera ku nsonga ya bajeti y'eggwanga. Ekyamazima kiri nti bajeti ennaku zino si kye kintu omuntu kye yeesunga okuwulira, kubanga nze wenakulira nga bajeti lwenabaayo ensi yonna egimanya, amarediyo ebeerako nga n'abakulu awaka bakugamba nti bajeti egenda kusomebwa, era ng'ebivudde mu bajeti kumpi ekyalo kyonna kibyogerako kuba beera bataddeyo ebirowoozo. Ennaku zino bajeti eyita n'abantu bannayuganda ne batamanya nti bajeti yayise. Ku lwaki? Ti buli lunaku olukya bajeti lweyita olwa Uganda
ebeerezze kubonyaabonya muntu naddala oyo owa wansi. Kati olunaku lwa leero tukiraba ne wootayogera kirala kyonna kye baayongeza musolo n'ogamba bugambi nti amafuta bagongezaako kabibe ebitundu 2 amafuta kasoyongeza amafuta ye transportation etwala buli kimu ku destination yakyo kitegeeza buli kintu okyongeza omusolo naye ng'ate n'ebyo ebitono bye tulaba bibongeza omusolo bye tulaba akatono naye ng'ebintu bingi babyongeza tubadde ne influence gye baleese ebigigenderako n'abo beegoba mu bizinesi bangi naye ng'olaba ebibuuzo ebigiddibwamu bitono olw'ensonga eyo bajeti y'eggwanga ezeeyongezebwa bannayuganda tetwandiganye kwongeza musolo era twandibadde basanyufu okuwa omusolo kuba omuntu okuwa omusolo kikwatako gwe wena gy'oli okuwa omusolo senga gubeera kugenda kuwa ebyo by'osuubira okuvaamu naye kwe kuwa omusolo naye nga n'ebikuvaamu bitono. Eggwanga lino nga we lireeta bajeti neeyisibwa mu paalamenti kubanga tukoma kulaba paalamenti ng'eyisa bajeti naye ebitongole ebikola bajeti biba bingi nnyo ebya gavumenti ebireeta buli ekimu nga kiteekamu okusaba kwakyo butya we kinaasaasaanya ensimbi zaakyo wabula kye batanateeka mu bajeti ya Uganda kwe kulaga butya we banaasaasanya ensimbi ez'enguzi. Senga ne bajeti yaffe bagiteekamu kati vote ey'enguzi ne tugimanya nti ekitongole weekiti kigenda twala enguzi ya kawumbi kalamba tekitongole weekiti kirina enguzi bweti nakyo tutandika okubanga tukiyisa mu paalamenti nga gafuuse mateeka kubanga tugenza okizuula nga ssente ezisaasanyizibwa empitirivu ziri bwabaki za nguzi ne bivaayo eri pulezidenti w'eggwanga n'ayogerako boogere n'abirekaawo. Ekitongole ekikutte okulya enguzi omwaka guno gwe tumaze gwe tukuba emabega 2023 2024 ekitongole kya paalamenti ekiyisa budget kikutte ekifo n'omumuli mu kulya enguzi kuba bibadde birabibwa beegabira ssente nga we baagadde mbuza akasiimo okuva mwezi eziri mu mateeka ezitalina mu bajeti ne beegabira ssente nga we baagadde ne babivaako mu Prime Minister's Office omwaka gulaze ssente zitambudde awo awatali yadde okukola ki okubaako kye bakola omuntu oyo yenayina. N'olw'ensonga eyo bajeti tugirindanga era tugiraba tujyaniriza ebiva mu bajeti tebikyalina mugaso eri eggwanga Uganda kubanga ssente tezikyatambula mu ekyo kibabeera babaliridde oba kibabeera bawadde vote ti ssente zigenda ku kino ng'ekitongole kisaba ssente ate kijjamu n'ezo ez'enguzi eziba tezigenze butereevu kwegyo mirimu gavumenti gye beeteekeddwa kukolera bannansi. N'olw'ensonga eyo sisuubira nti bajeti kyekintu ekikyasika obwongo bw'omuntu ateekeko nnyo ebirowoozo kubanga tekikyalina wadde wekigasiza munnayuganda. Okuwabulwa gavumenti katukitwale nti nno Bayibuli kubanga abakristaayo bangi abakkiriza mu Bayibuli ne buli lunaku bagisoma nga bagiddiŋŋana. N'olw'ensonga eyo tetuyinza gamba nti gavumenti tetukyagiwa amagezi nawankubadde betuwa amagezi tebagatwala balina agaabwe ago agakola ebyo naye tetujja kkowa kuba ensi tegenda koma kuffe tegenda koma kubaliwo amagezi bajja sigala nga bye twogera era bye bawaayo. Kyensaba gavumenti okutandikira ddala ku mukulembeze wa Uganda amakubo empenda ezisala okusala enguzi nga weeribwa mu ggwanga tugalwaneko nnyo amateeka amakakali gabeerewo ku bali b'enguzi ate mwe mwennyini mwabalina okukwatisa abantu abo ebintu ebyo. Ekyokubiri gavumenti ekendeeze district zeesala mu Uganda n'osala district ng'ogamba era bano ne basanyuka mbu ene waffe tusaba district tufune kyeyamani wa 5 tufune emirimu naki obeera oyongedde ku nsaasanya y'eggwanga okunyigiriza omuntu wa wansi okusasula ebintu ebyo bitalina mugaso. Wano emukono kati tulina ba RDC 5 tulina ba RDC 5 ku municipality tulinawo deputy RDC ate era n'omumyuka wa deputy RDC ku district tulinawo RDC madamu Ndisaba n'abamyuka be kati babiri beba RDC 5 mu district etya emu buli RDC alina pick up kwatambulira alina omusirikale amukuuma alina driver amuvuga n'ebirala ebigenderako kati eyensaasaanya
mu management yerese obuzibu mu ggwanga lino. Tusaba government ekendeeze mu management gyeteekawo, administratively president byateekawo abikendeeze. Yateekawo local government ate ye mwennyini azisaanyizaawo, naye nga tannakiteeka mu mateeka, naye mu actual sense azisaanyizaawo. N'olw'ensonga eyo akendeeze ku administrative costs tusobole okubeera ne budget esobola okubeezaawo eggwanga n'okukendeeza okwewola.